Ssenyonyi yadde mu press conference ng'ayogera ku nsonga ez'enjawulo. Mwezi ensonga ez'enjawulo yayogeredde nti yo kuva yajja mu office tageraageranyizibwa na wa kitiibwa. Kuva yajja mu office alina bingi byalabisizza. Abantu bategedde nti ku parliament kuliko enguzi ate era nga yaliwo ng'oli waali nga tajaanika. Ababiri bano bajja mu kisero kimu so bateeka ku minzaani tuba benkanya okubateeka ku minzaani okubageraageranya. Kankuwe ekyokulabirako singa nze naawe tugenda mu misinde nga tuvaano tugenda ku ggoolo eri ewasemba mu butuufu gwe mu myaka gyo gwe muto ku nze era kimanyiddwa nti gwoteeka okuwenyuka embiro okusinga nze naye bwe tuwenyuka nze nenkusooka ku ggoolo omuntu n'atandika otugeraageranya aba mutuufu. Kankuwe ekyokulabirako nze njagala ntunulire Ssenyonyi nga ntandika mu budde bwe obunafu. Ssenyonyi tugenda okumulaba ng'ayogerera people power ne gye yasomera amawulire nga yebisekezi ku TV abasinga obungi tetwamulaba kubanga mu budde bwe yasomeranga amawulire waaliwo abaali bamusinga ettutumu n'amaanyi nga bangi ngera toyinza nokulya Ssenyonyi n'okumanya nti yali asomyeko ne ku mawulire. Nze nalaba bulabi ng'abaana baleesa akati nasooka nakiwakanya ngenda okulaba ng'abaana baleesa akatambi nti ono ye Ssenyonyi besekezi ng'asome mawulire mu luzungu naye nga kwen TV simukolanga ki simulabangako. Naava from nowhere nali manyi nti Kakande yagenda okuwangula wali enakawa Kenneth Po okugira kuti nga Ssenyonyi akoze eki ng'awangudde ekifo. Bamala okuwangula ekifo ne tulinda tumulabe mu parliament ne bamuteeka kakiiko kakosasa ndi Bobi Wine ng'atukoze bubi ono Ssenyonyi gwaleese ku kakiiko kakosasa alina kyanaakola olwo nga kakiiko kakosase kaali kabaddeko ba Budu Katuntu basajja banamateeka bagundiivu kaali kabaddeko Munyago oyo sagala kumwogerako naye ngamba kaali kabaddeko Abudu Katuntu kaali kabaddeko Nandala Mafaabi ng'abasajja bonna abaali bakabaddeko ng'era bagenda okukatuulako nga bamanyiddwa tugamba nti Ssenyonyi tunaamulaba. Ekyatwewuunyisa Ssenyonyi gwe twanyooma yagenda otuula ku kosase n'alabisa buli kiramu buli kintu nekirabika era twali tetumanyira kumanya ndi nekosase gyeri kirabirako Ssenyonyi ijja netumbuka bukyera kumakya abalonze tugamba era nze nali manyi n'okumanya nti Mpuuga bw'avuddewo baleeta Muwanga Kivumbi kubanga mu ttutumu n'ebyobufuzi Muwanga Kivumbi yali asinga Ssenyonyi ne bajja tugenda kulanga nga balonze Ssenyonyi konze kale naye nze Ssenyonyi mwinamu confidence kubanga engeri gyazoganyizza ku kosase nawa najja kukola ki ajja kuzoganya era banyooma ab'ennugu ne batandika ennugu yaabwe ne bagireeta. Ssenyonyi n'akola maiden speech ye mu parliament buli muntu yalaga nti nze ne yali abaddeko n'abasajja abawandiisi ba speech najja nembuuza oba Ssenyonyi yayiseeko wa muzeeyi bidandi manye ebigambo bidandi yatera okubibalaga nti Ssenyonyi alabika yayiseeko wakojjange bidandi n'atandika n'akola byakoze mu kaseera akatono ennyo akatanaweza na mwaka ebintu Ssenyonyi byakoze tubirabako. Kati muteeke ebbali Ssenyonyi yasoma ki? Yali yasoma mawulire najja kati amateeka yakagamaliriza ennaku zino. Kati mugeraageranye n'omusajja nga minisita wa Kabaka emyaka 10 ng'ate minisita w'abavubuka mu budde obwo n'abeerawo emyaka 10 n'aweza 3 n'okusoba. Kati abantu ne bagenda bamulonda nga Buganda erina ensonga zaayo Ssemasonga 5 nga zetumanyi nti zezisoosowala. Omusajja katwogerako ye Mpuuga ndowooza anti nze nkulaga n'ayingira mu parliament emyaka gye 5 ne giggwako nga tetumuwuliddeeko ng'ayasimula. Bono bomanyi byeyogera mu myaka gye 5 egyasooka bimpe ffe abawagizi b'ensonga Ssemasonga 5 twalinda ne Sekulinda yenna nga tumanyi nti ow'ekitiibwa agenda kutukulembera ensonga zaffe zirabikeko mu parliament. N'okwasimula teyayasimula n'akwata 5 emirala egyaddako awo muto wange Bobi Wine
wayingirira mu parliament n'atandikawo Bobi Wine ye n'amulaba musajja ono bano lwaki bamuleka emabega tazze wano. Bobi Wine n'abeera naye emyaka egyo 10 ne giggwako era nawo nga talina kyaleese. Bobi Wine n'alyoka amufuula leader wa opposition n'abeerawo nga loop. Twamuwulira emirundi 2 yakola okwanukula nga adda mu State of the Nation's address eya president era naddamu n'akola n'eyokubiri. Kati nzizeemu okumuwulirako leader wa opposition ng'ali mu tuwa ayina tuwa eyo gye yakola nemala nekoma mu kkubo ng'ali mu oversight si tuwa. Anti kati ebimu tuluzungu ate nekyakyo olina okujjukira ye yasooka okukola alternative budget. Mu byafaayo bya Uganda ye yasooka okukola alternative budget nga leader of opposition nebeera ne alternative budget nga opposition tekola kino ekyogamba nti tuwulirize budget tujye turesponding oba tukole reaction. Omanyi weerabira nnyo Nandala Mafaabi yakola twatandika ne Ogenga Latigo yaliwoko nga leader of opposition, then oyo Ogenga Latigo n'asikirwa waliwo yamusikira okulyoke kudde Winnie Kiza. Mu Winnie Kiza ne bamugjamu ne baleeta Achani. Ku Achani kwe kudda mukwano gwange Empuuga. Naye nga abo bonna abamusooka gwe yali azimbiddemu n'amu outshininga yali yeka Achani kuba mukazi wattu naye Achani basaagiraba. Kati oba nali luddawa sikya nze naliyo yali nzibu nnyo. Yali nzibu nnyo. Kale Shadow Minister wa Finance obudde Omuwanga Kivumbi yataputa ebyenfuna. Okuba oliko jja wange sijja kuwakanya kubanga Minister wa Finance Muwanga Kivumbi ye yali badde atuyambako okukola ebyo. Naye kaakati bw'otandika okumupimaapima noddira Mpuuga bye yakola mu myaka 2 n'ekitundu ng'alina experience ya myaka 10 mu parliament, obigeraageranye n'ebya Joel Ssenyonyi byakoze mu mwaka ogutannawera gumu nga ne experience ye mu parliament ya myaka 3, oba olimba. Era bw'otandika okugamba nti katugeraageranye ono okuwono oba mukyamu. Mwami Ssenyonyi waali tosobola kumugeraageranya ku Mpuuga. Manyi waliwo omuntu byakola. Nze muwala wange wa P6 akato senga otugamba okuwa speech kawala kange ne kagenda kawa speech ne kafuna standing ovation, nange nenzija mpe yange ne batukubira mu ngalo n'ozigeraageranya nti kangeraageranye ya Sewanda gikuya muwala we oba mukyamu. Muwala wange aba akoze ekitamusuubirwamu ng'ate Sewanda gisikoze kye bansuubiramu. Ati Ssenyonyi yennyini yeyegeraageranyiza. Kiyinza okuba nga yagambye tegeraageranyizika kubanga Ssenyonyi byakola mu experience ey'emyaka 3 tetubimusuubiramu. Mpuuga byakola mu experience ey'emyaka 13 teyatuuka we twali tumulowooleza. Kamba kugereze mu byakulabirako bantu babiri nga batambudde bava Maganjo bagenda ku parliament mu ddakiika 15 nga Ssenyonyi ali bwayiise, naye ng'olugendo lwe lumu Mpuuga lutambulira mu myaka 10 n'abanga akyali kawempe. Bombi batambudde naye Ssenyonyi aba asinzeewo aba ali exceptionally good nti mu mbeera zonna oba mukyamu. Kati w'ekitiibwa tumulekayo nga minisita wa Kabaka ne tumugamba nti fine tetujja kugeraageranya ku Ssenyonyi kuba tunageraageranya ku Ssenyonyi ng'ebintu eb'emyaka 13 abikoze mu bbanga eritannawera mwaka ate n'asukka nawo dini tuba bakyamu. Ebyo endowooza yange. Muba mumulabisa bulabisa. Tetulina kyamukolera atusonyiwe. Omanyi nalwi nakugamba nga njogera ku mugenzi Tamale kojja wange ayagala tumwogereko ebirungi abikole. Ffe tetujja kukulabisa nga tokoze bibi. Kojja togenze mu loogi oli owa kamera anaakwata wakatambi ng'oli mu loogi, naye bw'ogendayo oba omuwadde obudde obukwata akatambi